eddagala lya habo kuva mu miti erimu omuddolozi mere ojjolabe lumonde w'ekipapali okulunda obumyobwo mwe muva ssente n'ogaggawala eno yesawo bannange eno yesawo eno sawo Uganda yesawo bannange eno yesawo kyetwegatte eno yesawo lwanyisomwa eno yesawo lwanyisendwadde eno yesawo eno yesawo Investor Kateba tweyanzisa nnyonnyonnyo otuwonyeza bingi netubadde twetaaga ezo sukulu fizi looni ozitaddewo okwewola okutereka sente zaffe obulimi n'obulunzi nabyo tobirese n'omusawo buli kimu kisoboka Investor webale yesawo bannange eno yesawo eno sawo Uganda yesawo bannange eno yesawo kyetwegatte eno yesawo lwanyisomwa eno yesawo lwanyisendwadde eno yesawo eno yesawo amanya nga bulijjo Victor Kateba investor wamwe twebaza mukama ku lwa sawo Uganda mukama atwadde omukisa amazima amatuufu kanaffe nga kampuni ya sawo Uganda ku lw'embeera neitulimu eya lockdown tusazeewo okuddiza abantu abasinga okukosebwa embeera nnyo ng'abasumba abaggalawo amakanisa kati 10 mwaka mulamba ate n'abasajja n'abakyala abasomesa mu private schools. So nga sawo Uganda tusazeewo okubaddiza okubapakingira ku mmere kumpi okwetolera eggwanga wena butunaaba nga tukomye weewo abutunaaba nga tutuuseeko mukama akibabalire atunaaba nga tutuuse tukyayigiriza okukola ng'osobola kukolera awafunda osobola kulimira awafunda ate n'ofunamu nnyo naffe bino ebintu byonna ebitugenda kugaba olunaku luno olwaleero tubikoze n'emikono gyaffe nga tulima rosemary ntumugattako omutindo ntufuna akasente nga tulunda obumyu nga bw'obulaba nga tubukola sausages ntufuna akasente k'okusala okuddiza abantu abazze nga batuwagira. So twebaza mukama ku lwa kino ekigenda mu maaso twakoledde package ya mitwalo wakati wa 7 ku 8 tubadde kilo 5 za kawunga tubadde soda waffe azimba omubiri nugulwanisa endwadde tubawadde kawunga akalala nawo kazimba omubiri tubadde ne porridge ate tubadde n'omukebe guno golaba guno gwa rosemary pure organic rosemary ogulimu antimisia nga gwe gubalina okukolesa n'ogussa mu mazzi agookya guzimba omubiri bano abalwadde ba sinyiga abalwadde b'ekifuba bano abalina malaria osobola kugenda ku neti n'okinyonyolezaako ekyo bayita pure organic rosemary chamomile antimisia iriki ebyo ebintu ebyo bizimba omubiri mu mbeera neitulimu ate omubiri nugulwanisa endwadde. Tubagaliza obuwanguzi tulina abasumba abakiikiridde abasumba abalala musobola okujja ng'omusumba mujje ng'abasumba nga tulunkinga kino kitugenda kukola kwetolera eggwanga lyonna. Twebaza mukama olwa investor waffe Kateba ku lwa sawo Uganda olw'omulimu omunene gwakoze okujjukira abasumba. Mwena mukimanyi nti bwe baggala amakanisa abasumba basigala waka n'abaana baabwe nga tebalina kyakulya nga babonaabona. Era twebaza mukama olw'omutima omugabi okubeererawo abasumba n'okubajjukira n'okubawa ekyokulya mu biseera bino ebizibu. Investor tukusabira obeerewo owangaale Uganda yonna ekwebaza olw'omutima gw'omulungi omugabi. Tukwagaliza obugaga okweyongera mu linnya lya kitaffe n'omwana mukama akuwa omukisa. Twagala okwebaza mukama ku lwa investor eddagala lituwadde emmere agituwadde n'akasente akakalu akatuwadde era tugamba nga tukulongera okukatuusa ku basumba abalala okuba nga bafuna ekyokulya n'okuyita mu mbeera eno gye tulimu. Amina. Ate gwe osebo oviiridde wa? Nange nviiridde mu Nsangi wetuviiridde ng'abasumba. Twebaza investor ku lw'omulimu guno omulungi gwakoze okuddiza abasumba abadde bakaaba mu mbeera eno okuva amakanisa lwe baagaggalawo. Mukama amutuweera omukisa. Amina. Abasomesa tulina n'abasomesa bakiikidde abasomesa kubanga ku lwa social distance tugenda kubanga abasomesa tubatuusaako emmere mu maka gaabo oba ku masomero oba ku centers zaabo naye bano bazze kukiikirira guno omukolo tubaaniriza. Okusooka kwa byonna neebaza Katonda. Nze madamu Nantumbwe Harriet nga ndi musomesa wa private kati okuva lwe baatuggala bannange
emyaka kati kumpi tugendamu ebiri kuba omwaka guli ogwaggwa gwonna ffe ng'ab'amasomero ddala ffe ab'abaana abato twagumalako nga tetukola naye tetwafunayo omuntu yenna avaayo kutudduukirira era nze neebaza nnyo investor waffe omukulu Kateeba olw'okulowooza ku ba teachers aba private kubanga abantu bangi ebitongole ebyenjawulo naye nga teri alowooza na ku musomesa yadde tukwebaza investor waffe ate era ne Sawo Uganda beerawo nnyo Sawo Uganda ne investor waffe ate twongere n'okwagala ennyo emirimu egikolebwa ng'okulunda obumyu nga okulima rosemary n'ebintu ebyenjawulo kuba tebikoma oba ku kuyamba nti oba ye yekka naye biyamba ffe ffennyini kubanga tubirima ne batuwaamu ssente ate weewuunye ate ne batukoleramuko ne products eziyamba omuntu investor waffe tweyanziza nnyo tweyanzege tusaba Mukama Katonda akuwe ky'osinga okwagala tweyanziza nnyo Sawa Uganda Company. Amen. Musomesa ovudde wagwe musomesa munnafu. Basebo ne bannyabo okusookera ddala nebaza Katonda olwa investor waffe Mwami Kateeba era musaba yongera okumuwa obulamu nekyasinga okwagala era mugaggawazize ddala kubanga bannange okumala omwaka mulamba nga tokola ng'olina abaana olina dependents olina okusasula renti banange si byangu naye avuddeyo olw'omutima omulungi Katonda gwe yamuwa n'atudduukirira ng'abasomesa ba private schools naddala ffe abasomesa abaana abato Sawa Uganda tubeebaza nnyo mwebale tusomesa farming naye simanyi tosobola okulundira somewhere very small naye neebaza nnyo investor tusomesa okutusomesa nti tusobola okulunda ne tulima ne tufunamu ssente weebale nnyo weebalire ddala omukama akwongere omukisa abasomesa nga tugenda kwakwasa ebintu byabo twebaza mukama Sawa Uganda tusosola mu madiini haliwo n'abasiraamu abadde bakulembera emizigiti nabo bakosebwa embeera eyitulimu so tulina omusiraamu naye abakiikiridde kiki okyogerako sebo nze nabadde ku Google gwe mulundi gwangu gwasoose okulabika nga nsanga pulogulaamu ng'eno era nsitukiddewo okulabika okunoonya Sawa Uganda weeri naye nga nsaba okubeera nga mbeegattako n'okunoonyeza obumyu tubulunde kano ka rosemary tukalime enkola nnungi nnyo ssebo. Okay. So tweyanze abasebo n'abanyi mwena batulaba nga tukyalimu kubaddukirira tumanyi tuvadde mu muggalo kubanga tumaze okukakasa nti omulembe gukyuka naye Katonda takyuka so tubayigiriza tuyiga okukolera wafunda ng'okulunda omumyuka n'akamyuka olaba otandika n'omumyu busatu bwokka bwe buti ogenda kumala emyezi 8 ng'olina omumyu 1,000 omumyu 1,000 tubugula wakati wa $30,000 ku $50,000 kitegeeza buno obugagga bwonna byolaba bino ebya Sawa Uganda byonna tugenda okugaba twabijja mu bunu ate nze agenda gaba bino ebintu kubanga tukoze budget ya $250,000 $250,000 ezitugenda okugaba mu bintu bino ne cash ne sente endala mwena abatwala ku platform zimu tumaye kigenda mu maaso abatalina kyakulya ku platform za Sawa Uganda essente tuli mu kuzigaba $5,000 ku $4,000 so kati obugagga buno bwonna bwolaba n'atandika n'akamyu kamu ate mwe muri bulungi mwatadde mu sente nze jjajja wange akamyu yakampeera bwereere mu kyalo nintandika n'akamyu kamu akakazi ate akasajja ninkakolera ennaku 3 nga bwe naavanga ku ssomero naddukira kulonda emmere y'obumyu nindabirira omumyu bwe nampa akamyu akasajja ningattako akakazi nimpeza omumyu 2 yewe n'atandikira obugagga okutambula mu bulamu bweyagaza bw'oba yaga kutambula mu bulamu bweyagaza yiga okukola kitwale nga kikulu ate buli muntu yenna bw'obanga omanyi ng'olina bizinesi emu kyusaamu artist beera ne bizinesi nga 2 oba 3 eri bwekosebwa bizinesi endala esigale ng'etambula ng'esobola kuyimirira oba esobola kuwanirira bw'oba yaga kubeera mu bulamu bweyagaza otegeera omulembe gulagawa kati ensi yonna weeraga Africa yonna tugenda mu kudiiringira mu herbs and spices bw'otegeera ensi weeraga n'ogisookayo n'ekusangayo oba ogenda kutambula mu bulamu bweyagaza yiga okukola ne Sawa Uganda tegeera mangu otambule mu bulamu bweyagaza ofisi yaffe nzigule kubanga ffe aba companies tubatugala naye twetaaga jangu abantu 2 omuntu omu olambule ebinyumba by'omumyu tuyimirire naawe osobola okutambula mu bulamu bweyagaza mukaba bampeera omukisa mukaba bampeera sente Musawo sawe no temanyi bwavu atera temanyi
lw'okugondera amateeka ga pulezidenti waffe omungi gwe yassaako bano abangi boolaba bakozi ba kampuni okuyingira abasooka ne batukebera biki byonna tukkiza ffenna ng'abakozi abali mu kampuni twakampinga wano tuli balamu bwe tumala okufuluma geeti eno tutandikira mu basomesa aba Makindi tugenda ku Makindi ku KCC ntubakwasa emmere yaabo bamanyi bagenda kugigaba mu Makindi division tugenda mu Rubaga tugenda Nakawa ate tugenda ne mu bitundu ebirala bwe tumala wiiki ejja tusookera ku basumba ba Wana Code Uganda bwe tumala basumba ba Wana Code Uganda tugenda Hoima tugenda Kikuube bwe tuvaayo abasumba b'embalala bwe tuvaayo tugenda kumaliza n'Embale ne Lango region bwe tubutamba tupakingira wanu kati bino byonna byola bagenda kola tubissa ku motoka zigenda ntusako ebyabalala gw'omulimu tugenda kukola ennaku zino esigaddeyo 19 oba sort oba 2 tusiga tumutya sawo Uganda wero kuyimirira namu banaye ntwala omukisa guno okwebaza sawo Uganda ne investor waffe bananga omulimo gwetukoledde nga ffe ba private teachers tetufunangayo omuntu kasuka nga tubeera mu local town muno yali atulowoozezaako ng'abasomesa ba private n'olwekyo nsaba Mukama Katonda atwale mu maaso kampani eno eya sawo Uganda ne investor waffe omukulu Kateeba Mukama muwe kyasinga okwetaaga kubanga ffe nga baticha atukoledde omulimu ffe tubadde tetulanga omuntu yali atulowoozezaako nti n'abasomesa b'abaana bato gye bali naye twebaza Mukama ayongera investor waffe ate ne kampani yaffe okugitwalira ddala mu maaso neyanzeege nze Madamu Harriet Nantumbwe ntwala omukisa guno okwebaza sawo Uganda ne investor waffe Mwami Kateeba okutulowoozaako ng'abasomesa ba private school tumaze omwaka mulamba nga tuli bwaka guno tukutte gwa 2 naye yabadde awo Mukama n'amulabikira n'amugamba owaayi abantu bali bubi investor ne sawo Uganda Mukama abawe omukisa mukulaakulane mu buli kimu neyanzizza nonye neyanziga amanya Asimwe Hope Justine nsomesa Akazo primary amanya nze Nakandi Maureen Segujja ndi musomesa wa Nassale somesa kutenda hands kindergarten Nakasozi Buddo naye tweyanziza nnyo omwami ono Mwami Kateeba okutuwa ebintu bino okutugabira tumaze emyaka 2 nga tetuyina ketufuna tuli mu private schools tetuyina newe basuubiza zino sente z'abagundi balowooza kuba boda bokka n'aba taxi naye ffe tetufunangayo tuli wano mu Wakiso naye twebaza omwami ono Kateeba okutugabirira ne kampuni ye ya Sawo Uganda okutugabirira Mukama amwongera omukisa kati gwe abadde akabaawo obwavu bulope musawo sawo eno temanyi bwavu ate era temanyi ndwadde investor webale laba otujje mwavu oleese enkulaakulana oyigiriza okusoma abalimi obatumbudde ate era oleese eddagala emirimu nakyo kigaba eno sawo Uganda byekoze tebisingike eno yesawo bannange eno yesawo eno sawo Uganda yesawo bannange eno yesawo kyetwegatte eno yesawo lwanyisa omwaka eno yesawo lwanyisa endwadde eno yesawo eno yesawo investor webale eno yesawo tuwadde emirimu eno yesawo oyigiriza okulima eno yesawo abalimi obannange eno yesawo sukulu fees loan eno yesawo nazo zitaddewawo byonna byonna mu sawo eno yesawo sawo Uganda eno yesawo sawo Uganda Kita Kateeba tuvidde mu kitongole kya sawo Uganda investing in the community tusazeewo okuyimirira n'abasajja n'abakyala abakosebwa embeera nnyo okusingira ddala abasomesa aba private schools bamaze ebbanga bakanga batudde bakaba ekyokulya so nga tinga sawo Uganda company esazeewo okubaddiza ate tugenda kuyimirira n'abasumba abamaze ebbanga nga amakanisa gali mu muggalo so twebaza Mukama tutandikidde wano mu Makindi tugenda mu divisions endala ekintu kitambuza bulungi tubawadde enkota z'amatooke ziri 300 tubawadde kilo 10 za kawunga tubawadde kilo 5 z'ebijanjaalo tubawadde crates 3 eza soda roda oyo ono soda bw'omunywa azimba omubiri nugulwanisa endwadde bano abakolola abalina ekifuba n'okulumizibwa omutwe then tubawadde ne kibayita rosemary pure organic naye emikebe eri 3
then tubawa n'omuceeri ogwenkana kilo nga 5 n'amatooke mugalaba. So twebaza Mukama tukikoze, Mukama sobe okutuwa omukisa. Tutuyina nnyo kiryawo naye kubanga tulina omutima gw'okuddiza baganda baffe abazze nga batuwagira. Tulina abasomesa butuzze nga tuyigiriza ng'osobola kukolera awafunda, osobola kulimira awafunda, ate n'osigala ng'osomesa n'osobola kufuna mu sente. So tulinamu abasomesa abadde nga bamanyisawo Uganda, babadde balina platform eyibaliko, so kati twatandikiddeko nabo okwetolera ekibuga Kampala. Tuleese omumyu okubayigiriza ngo abasomesa okusomesa banga Mukama akwadde ekisa ky'okusomesa. Okusomesa si Uganda kulunda obumyu, kubanga omumyu obulundira wantu awafunda, osobola kutandika n'omumyu 3, akamyu kazaala ku makya, akawungezi kabeera n'olubuto. Atandise n'omumyu 3 kumala emyezi 6 ku 8, abeera ng'alina omumyu 1000. Sawa Uganda buli kamyu ekagula emitwalo 3 ezo zibeera milioni 30 ng'ozikoze emyezi 8 ate ozikoledde awafunda. Tuloza abasomesa aba private schools kubanga amasomero amangi gakyali maggale, ate abasomesa bafuna sente nga bwekimanyi, ate na ffenna boolaba MPs, ffe ba directors, ba investors, ffenna twayita mu mikono y'abasomesa. Omusomesa kikulu we tulina okusookerako kubanga gwe musingi gw'eggwanga. Ebintu bino bigattagatta otaddemu ssente nga ntamuze. Ebintu bino ogenda kubigattagatta buli division okwetooloola ekibuga Kampala tugenda kussa milioni 16 ye donation yaffe. Tugenda kukola donation ya milioni 3 nenga tutagetize abasomesa n'abasumba. Kigenda kusinziira kati tusobola kutegeera abasomesa balinga bameka kubanga tosobola kumalayo abantu bonna. Anaabanga ategedde, anaabanga atuuse yaafuna, anaabanga tafunye ogusa omusango. Tutagetinze abakumpi ne factory yaffe mu Central. Bebutagetinze ab'omu kibuga kubanga ab'omu kyalo afazaali. Osanga omusomesa w'omukyalo asomesa mu kyalo naye ng'alina faamu y'ente, balina olusuku lw'amatooke, balina muwogo. Omuntu w'omukyalo tasobola kusula enjala. Naye omusomesa w'omu Kampala afuna emitwalo 5, 6, 7, ennyumba apangisa, alinyako akabooda, kati bebutagetinze bokka abali mu kibuga. Sawa Uganda tuyigiriza abantu okulima rosemary, nga bamala okulima rosemary fa bamugula, tumukolamu air freshener, tukolamu perfume, tukolamu amajani ne soda obutulese. Ate tuyigiriza abantu okulunda obumyu kubanga akamyu kafuuse goldi. Omulembe gukyuka, Katonda takyuka. Tuyigiriza abanya-Uganda ng'osobola kulimira abafunda, osobola kulundira abafunda n'ofunamu nnyo okusinga ina acres ne acres z'ebintu ebirala. So kati okutagetinga bano abasomesa abadde babeera mu kusomesa kwokka n'abasumba babeera mu kyaki kyokka. Nga tuyigiriza ng'osobola kubeera n'ekanisa ate oli omusomesa n'obako project y'okola. So kati tubagabidde emmere ntuleta n'omyu nga tubayigiriza n'ekyokukola. So kati abasomesa mbakubira omuganga mwegatte ku Sawa Uganda mulunda omyu, mulime herbs and spices. Sawa Uganda erina akatale k'omyu okwetooloola ensi yonna kubanga tukola mu sausages. Sawa Uganda erina akatale ka herbs and spices kubanga tulina amawanga agatwetoolodde. Ensi bwetyo bwetambula, kati alima afuna, agasseeko omutindo n'afuna, ate n'oyo atukozesa n'aganyirwamu. So kati bw'omulanga gukubira abasomesa bw'oba ng'osomesa omulimu ogumu tugukyamala mu mulembe guno ogutulimu kubanga ye watambulira 2000 kati otambulirako 5000. So katuyigiriza abasomesa bw'oba ng'osomesa osobola kuba ng'olina nakafaamu k'omyu, olina n'endimiro ya rosemary mu kyalo obamu eyo kyana mukaaka. So kyetuze kuyigiriza n'abasomesa nga sobola kubayamba n'okubagasa n'okubataasa. Mukama bampeera omukisa ntambulire ne mukwano wange director naye asobola kubako kyayogera. Amanya n'eddoboozi Apostle Silas Mugonza era nange nga nkola wamu ne Sawa Uganda nga tubagamba nti donation zino ze tukoze tetuyigiriza abantu kusabiriza wabula tuyigiriza abantu okukola, ng'okola ekitono n'ojjamu kinene. Eyo gye bayita Sawa Uganda Special Anointing Oil Uganda. Tugenda era tukubiriza buli mukulembeze yenna, oba oli mukulembeze wa muzikiti, oli mukulembeze wa kanisa, oli musomesa okuli ekibiina ky'abasomesa, jangu tusinkane Kyengera Buddo, tukole enteekateeka, tusinkane ekibiina kyammwe, tubasomese ate tubayambeko. Thank you. Tubadde nga tukikola, tubadde nga tubayambera nga tubawa, lwakuba twali tetujja mu mawulire naye nga tumaze ekyo nga tuzze nga tukikola n'omuggalo nga tegunnaba kubeerawo. Ngu mu muggalo gwasooka lwaki twagaba emmere ate tuvuddeyo kati. Sawa Uganda emaze emyaka 16 buli lunaku tugaba emmere kubanga slogan yaffe egamba investing in the community. Tugaba emmere buli lunaku
n'omuggalo gwasooka twagaba emmere kubanga bakamera twabayita ffe tubadde nga tuleese emmere abakamera tubasanze wano ono akulira abasomesa yaleese ffe buli lunaku tugaba emmere tuleese n'abasomesa nga baze kutwala emmere kubanga tuddiringira mu mmere so kati bw'obugaga bwonna obutukola kubanga ssente zaava mu kanisa 50% tugiziza mu communities nga sawa Uganda gavumenti twebaza mukama ku lwa gavumenti kubanga gavumenti ya President Museveni yaleeta emirembe kati ngava balina amakolero nga balina factories tukola amajani abanyayuganda bebaganywa nkola soda abanyayuganda bebaganywa seetaaga gavumenti kubanga abagula ebintu byange nkola ebitabo abaana b'amasomero bagula ebitabo so seetaaga gavumenti kasita amakubo bagakola kasita security weeri kasita tulina emirembe sina kivuna na gavumenti wange bitambula soda wange bamunywa amajani gatambula nyine eduka Congo nyine eduka Germany byonna mukorera wano mu Uganda ntutwala musezi twetolode akasente nikayingira mu Uganda so twebaza mukama nga ekitongole kya sawa Uganda olwaleero kidonetize emmere nga tugikwaza RCC waffe aba task force ene ya covid tubatonedde amatooke soda posho omuceeri n'ebintu ebirala bingi ebarwa milioni zinga 16 so ebintu bikwaza mukama wange obutongole omanyi bona abugabira abasomesa ba division ey'amaki so ntwala omukisa guno okwebaza ekitongole kya sawa Uganda olw'okubeera olw'okulumirira abasomesa baffe abasomesa mu masomero g'obwannannyini wano mu Makindye era tubeebaza olw'enkate gye mutukubye mukama abatuweera omukisa so nze nga akulira akakiiko ka task force aka covid-19 mu Makindye mbirisiivinze ku lw'abasomesa era nga bwe mulaba buli musomesa ayimiridde n'ettuulye nga kuliko enkota y'ettooke akawunga kiro 10 omuceere ebijanjaalo n'ebirala so n'ebitongole ebirala tubakubiriza embeera nga bwe mugimanyi embeera y'abasomesa esoomooza be batusomeseza abaana baffe tubalowoozeeko mwebale nnyo mwebale ddala